Tubebaza okubanga mukyekumidde ku Projan Media TV. Tutumira ku bantu baffe bonna abazze batugoberera era nga mukyatugoberera. Mwebale commentinga, ku likinga era n'okusubscribinga. Munzikirize mbayingize mu ggulire lyaffe eryakagwawo olunaku olwaleero. Omukulu amanyiddwa nga 14K Bongo. Ffenna tumumanyi yali muwandiisi wa nnyimba era ng'awandiikira Mwana Mulenzi Fresh Kid. Eggulire eryakatuuka liraga nti omukulu 14K Bongo yazzeemu n'aweebwa omulimu gw'okuwandiikira Fresh Kid ennyimba. Tiimu eno nga bwe nabagambye management empya gye bayita MC Events eyatutte guno omulimu okubanga emanaginga Mwana Mulenzi Fresh Kid oluvannyuma lwa manager Francis okufuna obutakkaanya ne famire ye ne famire ya Mwana Mulenzi Fresh Kid. Omukulu 14K Bongo yatuukiridwa MC Events ne muganda wange ono omwana gwasinga omutegeera era ennyimba esinga gwe yakola gwe yaziwandikanga lwakuba nti ekyatuukawo watuuka n'ofuluma mu Texas Management olw'ebizibu ebyaliwo ebiteebereka, naye ffe tubadde tusaba owandiikire omwana ono ennyimba tujja kwebalangamu. Bw'atyo Mwana Mulenzi 14K Bongo yakkiriza okuwandiikira buto Mwana Mulenzi Fresh Kid ennyimba, naye yataddewo condition n'abagamba nze okuwandiikira omwana oyo sirina buzibu kuba nange omwana oyo mwagala nnyo, naye sigenda kuyingira management yonna. Yaganye okubanga yegatta ku MC Events olw'ensonga Mwana Mulenzi ono ali mu kampu empya. Kampu empya erimu omwana omulala gwe bayita Lil Kid oba pastor omuto nga gwabadde azze awandiikira, naye olw'okwagala kwa Fresh Kid kwayina gyali yewaddeyo n'agamba omwana ono ngenda muwandiikira ennyimba buto addemu ayake nga bwe yayakanga. Mwebale kubanga mwekumidde ku Projan Media TV.